Endobeso. Kugenda mu mukabutanzizo tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. BTFM ekintu buli ky'omuziki ekisinga katutandikire wano Endobeso tulabe munnaffe ono agamba ki. Hello Sebo. Yes Sebo. Jeba nziba mpita mkunja wa BTFM chitabuli ky'omuziki program sisimuka kumacha. Aha, mwami mukunja. Nje. Nsanyusa okuwulira. Kale Sebo. Munnange nasindise ka message nga njagala kunnyamba. Naye nga muli bulungi. Nje tulina buzibu ffe twakedde dda tuli mu kucapa. Amina, munne njagala kunnyamba nze siri bulungi n'akamu. Munne mukunja njagala onnyambe. Njagala onkubire ku mukyala wange manye ekituufu. Bamuyitaani? Muyita Mama Teddy. Mama Teddy tuludde nga mukyala wange. Naye engeri gye namufunamu ng'ewaabwe nawe nga bw'obimanyi tosobola kwagalibwa abantu 100. Ono akwagala, ono takwagala, ono bamugamba omusajja muveeko, omusajja muleke, ono amugamba okuleka mulamu wange omu oba babiri kale be bampagira mbeere naye. Ngolwani asinga obutamukwagaliza? okusinga nawe obimanyi babeera bamaama. Nyazaala wange amugamba ebigambo omusajja muveeko tukufunira omusajja omulala bikoze bitya bingi nga bw'obimanyi naawe naye neŋŋuma kenfunye nempeereza neŋŋamba oba neegule ndabe ki naye ennaku zino ntiddemu. Olunaku lw'eggulo yakedde ku makya apapirira bamukubira amasimu ga kumukumu oliwa nesoka sikifaako nagenzi okuwulira aŋŋamba tata Teddy nina gye ŋŋendaka maama mpise mangu tulinayo simanyi olukiiko simanyi bikoze bitya bampise banneetaaga mangu. Ate ng'ennaku ezo baadde bamuli bubi jangu naye ntya neŋŋamba mukunja akatokamune omugala ataddawo ka pressure k'amaanyi pa transport ngende waffe biki bikoze bitya. Kati gwe kikyotidde? Kati nze kyensinze okutya mukunja kiri kimu. Ye transport namumuwadde omukazi naye agenda. Naye njagala kumanya bagenze kukola ki, bamufunidde omusajja omulala oba mukunja munnaye toseka. Kati kambuuze ewaabwe wajja yabadde alaga? Ewaabwe Kyankwanzi. Omuntu okupapirira wano nga dduka paka Kyankwa agende Kyankwanzi namugambe tugendeko ku weekend ejja nti nze ngenda kati. Kati yakugambye addaddi? Teyambulidde lunaku lwakomawo. Kale ate ekikulu abo abali awo bajja kuleekaana omukazi atuwulire. Mbagenze. Kale ye Mama Teddy? Ye Mama Teddy. Oyagala okwogerako naye? Nandiyagadde naye ate bwe kiba nga tekyetaagisa nze kwendi mbeere nga mpuliriza. Mukazi wo kyamwagala? Omukazi mwagala nnyo. Kale beerako ku simu tovaako. Essebo. Program sisimuka omukunja nakachwa ne Amoto Mbaranguzi tuli mu Ndobeso sirika. Hello? Seweta nnyabo. Bulungi. Hello, nkuwulira. Seweta nnyabo. Bulungi sewo. Okola ki? Tewali. Abagala okulabako bakola batya? Bambuulira we bali ne mbasanga.
Mama. Toseka no muna. But obuze no ndi serious. Nange ntyo. Seka senge banga nkalumba mnekizi. Nti nange bwe ntyo. Ate mpulira yaboogera. Ate nina kubeera mu mpuku. Nina kubeera mu mpuku. Anti bajja kuwulira byenkugamba. Kale. Aha. Oli otya? Ndio. Oliwa? Ndio no chengera mugongo. Ndio no chengera mugongo. Kakati mbadde njagala kulaba. Jangu nja kutuuka ku stage ya boda nja kulagirira. Anti kati ntambula ntya? Anti gwe jangu tuke ku ekyengera mugongo tuke ku stage ya boda. Naye ng'ontegedde? Nkutegedde. Nzaani? Nkutegedde. Nkutegedde. Anti zaani? Nze nkugambye nkutegedde. Gwe jangu. Anti nze sitera nnyo kwagala kutambula, oyinza okutuuka eyo oli nga mufumbo ne bakukubirayo ne bakuttirayo abantu. Ate ani omufumbo? Nze siri mufumbo. Nze siri mufumbo. Okakasa? Abo nno naye nze lulimba abantu bakambwe ennaku zino ogendewo omuntu nga mufumbo. Ala! Nkugambye siri mufumbo. Gwe jangu tuke ku stage ya boda onkubire nze nja kuba nkulaba. Obeera okumpi ne stage ya boda? Gwe jangu tuke ku stage ya boda. Nze nja kuba nkulaba. Okuba essimu nja kuba nkulaba. Teweebase kumakya kuno wazuukuse dda? Nazuukuse dda neeba kabi. Naye kati bwe ntuuka eyo? Waliwo eddwaliro awo okumpi? Ate eddwaliro lyagaza ki? Anti mbuuza waliwo eddwaliro okumpi? Amalwaliro weegali. Anti tusooka ku musaayi batukebere. Ate ojja kukebeza ani? Okebeza mwana wa nnyoko. Okebeza. Nze siri mwana wa nnyoko gw'okebeza. Gwe kati gwobeerawo otya? Nkugambye siri mwana wa nnyoko gw'okebeza. Munange nno sijja kusobola bwe batoyagala kukebera. Nkugambye gwe buli omu gobeera naye mala mukebeza. Mala mukebeza. Nze engeri gye siri mwana wa nnyoko tojja kunkebeza. Kebeza abo abalala. Kati otya ki? Anti nze nkugambye sijja kubigendayo ebyo ebyokunkebera. Naye nze ontegedde? Nkutegedde. Nze nzikiriza yendaga nga atantegedde. Nkutegedde nga lwaki sikutegedde? Naye naawe ikkiriza twekebeze. Ye obadde ki? Simanyi oliko ekikyamu. Siriiko kikyamu. Kikyo nnemerako okunkebeza, okebeza biki? Era saali kulobesezza nze mukunja wa biiti. Nyoko. Kati onyokera wano. Kati oba tukuzikize tutya? Agalifa n'empunya. Bannange. Endobeso. Weeta tutuuse Mukama yamanyi. Kubanga kati omukazi gwe ng'oli eno ofumba eno n'eno ofumba eno n'eno. Wamma mumuteesa mutya ku ndobeso eno? Nze birungi ebuwambo mukunja omusajja amanyi omukyala yagenda mu kyalo kumba ali yakola bwenzi. Nze ndabanga yapangisa n'akazigo waava ng'agenda mu bwenzi bwe. Sigadde birungi ebuwambo mukunja omusajja agobe bugobi.
Mukunja ne Nakachwa n'Amoti mwebale kuweereza Mama Husna Kansala Tubbi Kazangola. Oyo mwami akimanye ti omukyala teyagenze kyankwanzi era abeewaabwe tebannamuyita. Wabula alabika afumba mmali abiri. Kati akitegeere nti abeewaabwe b'omukazi si be bamwinako obuzibu wabula ye omukyala yennyini kyekizibu. Sigadde Mama Husna Kazangola Kansala Tubbi ab'omu Katale mu Kazangola bakwagala nnyo. Okay, bandabire nti nange mbagala nnyo. Ye Mama Husna ati. Ye Mama Husna. Omusajja omukazi amwesonyiwe omukazi yafuuka malaya. Oyo n'okwekebeza omugambe okwekebeza kati mukonja oyo muntu kyoyo ayinza n'okubanga mulwadde. Nze Franka nsinziridde wano eno Dubai. Omukyala mikwano ono maama mumbejja wano Nakwerobi. Banange omukyala alabika yeetunda. Omukyala alabika yeetunda. Kasita omukunja akoze ebibye kati gwe musajja wattu gomanyi endobe seno ngiweerezaawo ko bonna abasaawo kyaki mukalagi Sawo Church. Maka Amoti Nakachwa mwebaletuweeza nze Mukeete Ssungu. Bannange omusajja akuuma lubugo lubaale mubbe akimanye nti oyo si mukyala we awo yagendawo okweggama nkuba bannange.